Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Matenda banjivu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah akyatuwadde obulamu, oyo Allah akyatuwadde omukisa okubanga tubeera nga tulabikira mu baddu abalungi. Zizaako okusaalira n'okusabira emirembe gidde eri owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Oyo owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yafaayo nnyo okubanga tubeera bulungi ffe ng'abasiraamu. Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mu hadithi emu yatugamba nti kullu ummati, ekibiina kyange kyonna kyonna, yadkhuluna aljanna, bagenda kubanga bayingira ejjana, illa man aba, okujjako oyo anaabaganya okuyingira ejjana. Basahaba beewuunya nnyo statement eyo owekitiibwa gye yakola, ne bamugamba nti waman yaba ya rasulallah, owange gwe oba waffe gwe omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa, ani ayinza okugaana okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kyava abaddamu n'abagamba nti man ata'ani dakhala aljanna, oyo yenna yenna aŋŋondera ayingira ejjana. N'agamba nti waman asani dakhala annaar, era oyo yenna yenna ajja n'anjeemera ayingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. So mbalamira okuba nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, tubeera ne bisam'i as-sam'u wa ta'a, tubeere ne okuwuliriza ebyo baba batugambye tubiwulirize, bwe biba nga tubisengejjeza nga ddala ebyo omutume bye yayogera, tubeere nga tugonda bugonzi, tubitwale tugende mu maaso, tubeere nga tuyingira mu hadithi eyo mwaba bagenda okuba nti babeera nga bawuliriza owekitiibwa bye yabagambanga era ne babeera nga bamugondera tuyingire ejjana ya Allah. Ate tuleme okubeera nga tuyingira mu kibinja kiri ekibeera nga kigwa owali bwe yagamba nti waman asani dakhala annaar, oyo yenna yenna anjeemera ayingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku olwaleero njagadde mu buddakiika buno obutini tubeere nga tugabaneko bintu ki bye tuyinza okukola ebiyinza okuba nga bituyamba okuva mu mbeera eno, bintu ki bye tuyinza okukola ebiyinza okutusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga atuggyirawo bino byonna bye tulimu. Ekisookera ddala addu'a, okubeera ntusaba Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga yagamba nti waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Abeera nga tugamba mu Qur'ani natugamba nti omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga abategeeza, yabeera nga abagamba nti ud'uuni, mubeere nga munsaba nze Allah subhanahu wa ta'ala astajib lakum, ngenda kubeera nga mbaanukula, ngenda kubeera nga nziramu omulanga gwammwe gwe munkubidde. So mu mbeera gye tuwangaliramu tetwesuulireyo gwa naggamba, tetutuula butuuzi wakakola okuba batugambye nti start home, musigale ewaka, sanitize, simanyi munabe n'engalo, byonna bituufu kubanga bye tuba tulina okukola mu preventive measures zaffe. Naye tetwerabira kubanga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, batusibidde ewaka mu mbeera ennungi, tubeere nga tusaale tusabe Allah subhanahu wa ta'ala, tumirizewo ibadaati ez'enjawulo, naye tetwerabira nti buli mulimu gwonna omulungi gwe tukola, buli mulimu gwonna gwe tugoberezaako mu bintu byonna bye tukoleramu, tubeere nga tetwerabira addu'a kubanga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yatugamba mu hadithi emu n'atugamba nti addu'a huwa al-ibada, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kwego kwennyini okwesinza Allah subhanahu wa ta'ala. So tetubeera nga twesuulire gwa naggamba tugambe nti kasita nsaala, kasita ndi waka ndi safe. Tuli safe kubanga era newaka kisobola okusangayo, naye kiyinza okututangira okuba nti tekitutuukako tubeere safe mu mbeera ennyini entuufu, tubeere nga tusaba Allah mu mbeera zonna, abeere nga atuggyirawo byonna byonna ebyo bye tulimu, abeere nga atuggyirawo obwavu bwe tulimu, abeere nga atuyambako ku bulwadde buno, abeere nga atuteramu obwangu abantu bafune mangu eddagala abasawo, tubeere nga tujjanjabwa, abalwadde abalimu bajjanjabwe, naffe waliwo abakyali abalamu tubeere nga tuwangaalawo. Ekintu ekyokubiri kyetuyinza okugabanako kijira mu hadithi y'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yagamba nti daawu mardaakum bisadaqa, mubeere nga mujjanjaba endwadde zammwe, mujjanjaba abalwadde bammwe na saddaaka. Si saddaaka ez'okusala emitwe, ez'okusala abantu oba ez'okusala ebisolo, bisadaqa nakwatako mu nsawo mu kuyambagana okw'enjawulo. Baganda baffe abamu tebalina byakulya, baganda baffe abamu tebalina byakukozesa mu mbeera eno eyazze, yatandise dda obbanyiga, ensonga Allah bwe yabateerawo embeera nti akasente katini oba obuyambi butini, naye ffe abalinamu tukwatemu nko mu nsawo tugulire ku bannaffe abatalina mmere, tukwateko mu nsawo
tuba providing ebintu ebyo byetaagisa mu kuba nti beekuuma, tubagulire obugoye bwe bakozesa bu masks, tubagulire gloves, tubagulire sanitizer, tubagulire ebiyinza okuba nga bibayamba okuba nti nawo Allah abateekerawo protection ey'enjawulo nga yebalinda nasula ennene, nga yebalinda okutaasibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala k'okuba nti agenda kuba nti atugirawo obulwadde obwo. Naye bwe tunaatuula tugambe nti nze kalinjo kyandi nzekka naguze emmere yange weeri neetegese kambeere nzekka eno, oleke banno babeere nga bafa enjala, then obusibwe busiraamu tubeere nga tujjanjaba baganda baffe, kuba n'enjala nabo bulwadde, n'okuba omwavu nabo bulwadde, tubeere nga tujjanjaba baganda baffe nakubeera tukwatako mu nsawo, tubeere nga tubaayo netubawa oba kitini oba kinene, n'ekyo nakyo oba omwadde bwe kyoba okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuba atambuza obulamu bwe amwanguyiza embeera ze, beera ng'okwatako mu nsawo omwebambi abeere nga neyeeyagala. Mu hadithi era owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali eggwayo eyo yatugamba nti wa'iddu lilbalaa'i biddua, mubeere nga muteeka mwetegekere ebyo ebintu Allah byayinza okubaleetera ebyokubagezesa oba ebizibu, nakubeera nti tumusabe Allah abeere nga atugirawo embeera zonna zonna. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera kumukkiriza yeewuunya nagamba nti ajaban li amri lmumin, embeera z'omukkiriza zeewuunyisa. Inna amrahu kullun lahu khair, embeera ze zonna zonna zo ziba nnungi gyali. Nagamba nti fa in asabathu sarraa, wabanga afunye ekintu ekimusanyusizza, wabanga afunye ekirungi ekimuteeka akamwenyu ku matama, shakara, yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala, fakana khairan lahu, nekibanga kirungi gyali. So embeera eno kyetugezaako ku reflectinga ku hadith eyo nti embeera eno gyetulimu, embeera gyetulimu ey'akanyigo, mulimu abalinamu ebirungi, nti ffe tukyalina obulungi tetunnafuna bulwadde, tukyalina ebirungi, tukyasobola okutambulatambulako, tukyalina ku mirembe, tukyetaaya, tukyasobola okukowola abantu okudda eri Allah. So embeera yonna yonna gye tukyalinawo ey'akalungi, mu mbeera eno enzibu tubeere nga tuwanika emikono tusabe Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaze, kubanga yagamba nti bwe tuba tumwebazizza agenda kubeera nga atwongera bwongezi, agenda kuba nga atwongera birungi byereere. So tumwebaze mukana akaseera katuwadde akalungi n'obulamu, ajja kubeera nga ate biri agenda abijjawo bujja tubeerere ddala mu mbeera ennungi. Era owekitiibwa n'abeera nga amaliza n'agamba nti wa in asabathu darraa, ate bw'aba afunye ekintu nga kimunyigiriza ekizibu oba nga afunye ekintu ekibi, sabara, agumiikiriza, fakana khairan lahu, embeera eyo neeba nga nnungi gyali, embeera eyo Allah n'abeera nga agumiikiriza omuddu paka Allah lwagijjawo n'afuna empeera z'okugumiikiriza, omutima gwe ne gubeera nga mukkakka mu mbeera eyo ng'akimanyi nti Allah yagenda okuba nga amugirawo bwonna bwonna obuzibu bw'aba afunye. So kye tuba tufunamu byonna byonna twebaze Allah mu mbeera zaffe ennungi ze tukyalinawo. Allah ajja kubeera nga atwongeza, abeera kubeera nga ayongera okuba nga atuwa obudde obutambula mu maaso, agenda kuba nga atugirawo byonna byonna tulina atwongere ate ebirungi ebisingawo. Naye ekirala tubeere nga tugumiikiriza mu buzibu buno bwe tulimu, Allah agenda kubeera nga atugirawo, agenda kubeera nga atuwa obugumiikiriza obunywere, era abeere nga abitugirawo byonna byonna bye tuwangaliddemu. So nabwe kityo baganda bange abalungi tubeere nga twekwata ku bintu ebyo, tusabe Allah subhanahu wa ta'ala tubeere bagumiikiriza mu mbeera zonna, tubeere nga tumusiima ow'ekitiibwa Allah. Nabwe kityo saba Allah mu kumaliriza abeere nga atugondeza embeera zonna, abalwadde abeere nga abawonya, abalina obuzibu abeere nga bubagirawo, abalina emitima emisaasize abeere nga abongera, tubeere nga tubeerawo bannaffe, tubawe obuyambi obwetaagisa, tubeere nga tubakwatirako. Naffe abakyaliwo abalamu obulungi tubeere nga tugoberera emitendera gyonna egyatuteereddwawo, tukuume obudde, twekuumire ewaka, naye bwe tuba tuli ewaka tetwerabira Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere nga tumusaba, tubeere nga tumusinza atugirewo byonna ebyazze. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.